aha olwimba olwasoma tolumanyi jitambulira amazima obolya n'emmere bubeere bukusenyuse kyekikuluma nakote kamulimba nti bwe bajjula emmere nze maama nantuma emuggo olusinangoba sente zo zena nakuwa kitezambala empewe kufuuyira okwe kuzimba amatama koko baziwa naiti mwabasiiba nze nene tekyantuuka teseebikka maama wo kikyanjogerako oyo ne dadi nja kugulira keeki bw'otannimbe nekakulisemenabatasaana nti olabe mwana wange omukazi takutte naye buli kyanasiba engugu n'agenda ababe n'alekaawo kati ekyo emyaka ata enyo oli mukulu yesebo ndako neewuunya obukulu bwo kuba yesebo obukulu bwo oyo omusajja ono nze mwami nateekako show emirundi ena nga zifa abasooka ogisula baali bazanyi abookubiri ba trainers because I want to inspire people out there bategeere nti abantu bano mugenda basanga mu bulamu nti omuntu ogenda muyamba omulifting nkugambe n'oyo omwana gwe nkugamba anvuma mu baana walinze namutuusizaawo nakati n'erinnya lyalina nze nali mutuusizaawo mwali nakati naye omwana tasobola kuyimirira kunvuma ate kati akuvumira ki mugwi wa ddalu baba kulinako fiya aba yatuuka abaala bayatuuka nagamba kati gwe nosikyamwetaaga kasasiro mbwa nange waliwo yanvumako mukulu bonno bwakawenkana nantume Justin ate kirabika kituufu nyinza okuba nenkana Justin nantume kubanga Justin namutume namulabanga nga ali ku stage nga muwala naye nga bwali ye karakita ye tekyukangako yoyoyoyo era ze sente azikoleddemu ebyo abantu nga baleta sente tubanirizaako nnyo mwenna abeekomera ku DJ Boaz as usual. This is an epic episode of DJ Boaz nga ndi wamu n'omwami ajja kweyanjula gye bujjako mu maaso awo bo bali nnyo tugoberera ku mitimbagano gyaffe Facebook tulina ne Snapchat so far etekola bubi mubadde tumanyi Snapchat tukola Snapchat DJ Boaz era nayo sebesasula Snapchat kuvudde ko nsimbule walwa ate nga gwegwe mbadde nesi ngwate bukiripu bwonna obwedda bwonnangi weyo kubanga yo tandika kuzimba Snapchat ekola bulungi nnyo sente ekolera ddala eringanga bwolaba X so n'olunaku olwaleero tukatuddemu akantu ne Tata Angel erinyanga bulijjo DJ Boaz baalikyusa ne baliwo akantu kati kakwata kati bwe mwagamba kije bategeeza simanyi ndowooza lulimi lupya lwa Gen Z lwa content AI so far olwaleero ndi n'omukulu Nsereko Nsereko ono nzija ntyambe mukwano gwe ekitugatta yali ndowooza filming industry nga nyumirwa nnyo wakawe ali naye nga nyumirwa nnyo wange so we have decided tukoleyoko akantu tunyumyemu life butya bwetambudde obusomozebwa nabwo kuba kati ndaba wategese ssebo nategese omuzannyo ku stage kirala nakyo kyankizo eyo nayo another step of life achievement tukyebaliza Katonda abantu beyanjulire amanya gange nze Nsereko Godfrey gokunanga muntu chairman to be namungona wesimbyewo LC1 zone 2 chairman to be yenze Nsereko Godfrey era nga ndi musajja muzanyi wa filimu za Uganda sikoma kuzanya ndi mutendesi ndimu omusayi gw'obukulembeze ndi musomesa n'obuzadde ni musajja family man so basically awo abasinga we mumanyidde mu kuzanya naye nga n'emirimu emirala ngikola ni musajja mulimi ndi mulimi yanima oli musajja mulimi nima ebitaafeeri nze okuva wano wena okumpaayo ekitaafeeri abiri wala biri eyo olima butambala ng'osulaka biri kanzize oba owulirayo gye biri eyo otyo ndi musajja mulimi abantu bakumanyiddewa ennyo okusinga bamanyidde mu art mu kuzanya film ya film
yes mwe bamanyidde okusinga ennyo stage play oba zino ezaffe ez'okuntambi azino ez'okuntambi yes kwe bamanyidde okusinga yeah okay industry kuyisiza etya sofa katusoke twogere ku bulamu bwa industry ojotya otandike okuzanya firimu ekirowoozo kijjawa watandikira mu group ki kwamanyi nti oyinza oteka okubona oyina ensibuko sirina nsibuko okujja kugamba nina inspiration abantu bembadde ndaba neŋŋamba nange nja kubeera kino teri menta tewali menta nonkubulya mazima because situlangako under someone neŋŋamba kubanga menta naye okubanga ndi naye wano every day every month every week onjigirako iya nga nkuyigirako ya sinaba kutula wansi wa muntu kubanga ngamba nti ono menta wange kitya nkubulya mazima kati industry ogiye nandibadde era obanga oli eyo nga gobadde ogamba oli menta wange toli wesogotya industry eno bino ebintu nabyagala okuva edda nalabanga nnyo emizannyo ku eja stage ekyewuunyisa nagirabanga nnyo bakayimbira ba Ebonies Diamond Esembo ba Mariam Ndagira abo abantu bana bomanyi abomu ati basenga nantume ababedda abazanyanga emiba kigenyagenyabo ekigambo kyedda ate ngaayo nabo abo nabalabanga nnyo buli bwe navanga ku ssomero mu primary nga nesoga theatre kitegeeza okulidde wano mu kibuga buli bwe navanga mizanyo nga nesoga twalinanga Bat Valley twalina Afri Cinema twalina gundi eyo National Theatre waliwo neno kubinyira wano kubinyira wano isi Bat Valley eyo twalina eno bagita batya eno eri wano waggulu Pride twalina Pride Theatre twalina gundi yazimbako ku theatre Katolo Bwama yazimbako ku theatre yes n'amate n'ateekawo Believe TV awali theatre yateekawo ku theatre awo kati twali tubaddewo awo tulabirawo emizannyo okusinziira ku bintu by'oŋŋamba nze ndabika ndi muto ku ggwe ekituufu kubanga oli muto ku nze okubya emyaka nkubya emyaka kati naye bwe namala okusoma bino senior 6 neŋŋenda nensoma film production lindako okubeera ng'ojja mu kino yes wabeera inspired nga njagala okuzannya ate n'okukola firimu nga kyekyo kyenjagala obulamu bwange bwonna okula n'ekirooto ekyo paka nga kyenjagala okukola nga siina kirala kyenjagala kukola mpozi n'okuyimba okutonotono wayimbako ndi muyimbi naye ekyo kyo saakitwala maaso naye firimu tonabawo ku TikTok nga nyimba ku bandi nga nyimba Mike ya Zigidi nga nyimba Mike ya Zigidi tewandaba nga nyimba Mike ya Zigidi ojojo wala stage yes obakakazinda ate nalaba yali live najikuba bajikuba najiraba okuyimba nja kujja kuba nayimbako mu church mu choir for a very long time nga nkuba n'ebivuga kati osooke tuveeyo kati okuzanya kuno firimu kwe nayagalanga ennyo n'okuzikola okuzizanya n'okuzikola twogereko ku bulamu bw'essomero tulengera okulidde mu bulamu bw'okwagala okubeera inspired n'abazanya firimu bakola emizannyo oga katembo ow'enjawulo obulamu bw'essomero bwakuyisa butya nga wabigattanga otya ebiri kuba oŋambye wakubanga entuli jja n'oyingira theatre n'olaba nomala n'oddeeka awo tewafunangamu ku challenges ez'enjawulo tugeze waka abazadde bayomba ebyokusoma olinga ayagala obbisuula saafuna nnyo challenges ezo saazifuna challenges ezo kubanga because twalinga mu day school nasomeranga amasomero gadde nga mmala kumaliriza emizanyo gyabeeranga gya lwaggulu neŋŋenda mu theatre naye nga n'abazadde tebamanyanga nti ŋŋenze mu theatre olosomera wa nasomera Kasubi Church of Uganda primary nasale nasomera nasale family Kasubi family nasale eri awo era ova okugenda Kasubi ndi kuno kwenyiri kuna muŋona wano kulubya ova kulubya otambula okibiriza era natambulanga bigera awo Kasubi then bwe nve Kasubi primary ningenda Kasubi secondary somero lya Lulibe
lili awo wansi ngona tutuka Kasubi awo noli mu Kasubi Butala ndi mu Kasubi then O level nasomera then A level ojiva ova ko Kasubi ngenda ku Kampala okole O level ngo A level A level nagikolera ku Kampala bitabo webiri kati yawo A level because nayagalanga nnyo okuzanya filimu abantu abamu bembendi nabo shenali njagala tebakitegeeranga bulungi nalwawo okusalawo nti kati kino kyenjagala kubanga nagenda konze nensoma okanika emmotoka ewa Gordon wava munno kanika Benz nazikanikako nazisomako era kati omanyi Benz mmanyi gikanika muli mu kibuto koze nasomako adult and community education nenkola sign language adult and Ekyambogo University buza Henry Tigan oba saasoma naye Ekyambogo saasomako naye Ekyambogo oli obbiwa buza Henry Tigan oyinza olowooza nkulimba bannange mwena batulaba nzikiriza omusajja akasajja kambe kanyomera bitala wa mugga buza Henry Tigan yakubuulire Henry Tigan Kyambogo ate nalina class captain nali captain mu kirasi yaabwe kati nkujjira kati bwenvaawo sibanga namala gendera bitamasomero ate uzikubuula sirimba kati nenvaawo nengenda nensoma IT IT ye nagimalako nakola IT wayingira kate mu department ya computer nakola IT nakola IT ku UICT buza ababa bamanyi UICT wabaya batu wabwino abali kutegeka kola hivi bana laba comment bajja kuteka mu comment obani nachen ba obi be Kyambogo batayipinge ba Uganda Film Institute batayipinge ba obi ngambi abe Kyambogo Uganda Film Institute batayipinge ba obi ba IT UICT erinanye mobs nabo batayipinge agasatu bisera kibi nzimanyi myaka jadda olabye gundi okuzi myaka jadda neba obi batayipinge mwawo tocha juga bisaba mwasomera IT sibijukira ojaddi ojoyini ojaddi osomate filming ate filming nagisoma sina bagenda ku UICT okola IT nasoka kusoma filming ne mwami sengendo omugenzi ye yansomesa kati we nava mu Film Institute nengena nenkola diploma mu IT kata IT omusulu otya anti kati kankolo lwaki nagenda mu IT bwe mala okusoma filming ngenda okola mu filming wano nga waliwo akabadi ka computer okweditinga awo oyagala obe byonna okweditinga awo kati awo ojja mu IT omugezi agenda asoma IT bintu mbyabbyekolera yes era bwe mala IT kamera nzimanyi okudirecting nkumanyi okuzanya nkumanyi okuwandiika nkumanyi TV production nakola filming and TV production that's what I did bakuwa omulimu yes kati era nakolako ku TV nakolako ku Tag TV njira bakufetu nenkolako ne Tag TV nenkolako ne ku Record TV era boss wange ye yali Habike banake tulina legendary yes boss wange Habike era nkulamusizaako tata webale nnyo kubanga wanna kyalinga mu TV wamanyi era ngena mukyalirako ku Metro FM kwa kati akolera ku Habike akyaliyo musajja wa maanyi tatu twakafira twatayo juzi twamuzika juzi n'olumbe twakalukola oze opalapalanyiza bakita forging life ogenze ko language za yes sign language zino kuvunula nsobola kakana teta bintu jikole bulu nsobola sign language kakati waluna walo nasomera sign language by the nzijukidde entinda bagenda nyiga entinda walo somera sign language nasomerawo ngosoma ne bakasiru yene nga nsoma sign language kati kosi yo wagikomyabwa obulire nze na forgings obulamu paka wano wendi
Paka right now. Tobye nno. Yeah. Nzikiriza. IT kuba kati ndaba IT omulimu. Kati awo IT mulaba omulimu. Computer njimaze ngamba. Maze filming kati. Sobola okukwata kati waliwo omuganda wange awo bamuyita William Sessanga. Yali ali mu nnyo mu zi computer. Kati oyo ate ye yandaga ekifaananyi kituufu ekya computers simanyi obajjukira namu yalina ka library nga yalinawo computer. Jjukira nze mazo gisoma naye nga siinawo enkola ki? Mwakakyogo. Sijjukira nnyo myaka. Sijjukira nnyo myaka. Sijjukira nnyo myaka. Naye myaka gyadda. Emyaka gya mituufu ngenda gikubulya nga tumaliriza. Naye library ero yali wano wansi wano ku Toto. Toto wa? Toto yena muŋŋoona wano. Wano? Ngodde Kasubi. Kati naye nga ŋŋendawo ne mukyalirako nemberawo computer nenda babweko osale nyimba because ejukira mazo okusoma wali naye sina practical ya computer kati ngankose computer ye intani ojikulera wa muganda wo yes mpulira ogala kunderi oli kafulu ya okategedde nkufuna yes omaliriza okoze IT yes mu filming obulungi ennyo Akato ngeno kubuza kazibuzi. Kabuzi. Otandika ddyo okuyimirira mu maaso ga kamera. Era otandikira wa? Kati kakati ntandika bwenti. Era practice yange y'okukola firimu nagitandikira mu kitongo kye bayita Christian Drama Actors. Bayita basidiga namwe mu typing. Bakujulira. Na kanne group charge. Abajulira baji. Yes. Kati bwe ntandika okukola nabo bwe ntandikira practice eya filming practice yennyini kati nkola firimu nshootinga firimu mwaka kyogwo emyaka miwanvu era be nakoleranga naye nali sirina computer kati waliwo omukwano gwange bamuyita Moses so kati ali yadda mu North eyo is a pastor now. Ali mu North. Naye mwali mugundi yemu. Yalina computer kati. Ye yampako computer ginatandika okueditingirako firimu z'aba Christian Drama Actors. Christian Drama Actors. Ebisale byo mwakwalubizibwa nnyo mu software ne hardware issues. Katonda yannyamba natandikira mu Adobe. Yali CC5. Nedda. CC5 yajjo. Kirira wansi. Kadoba kasoka kali nga ka white nga kala zaako dialog box yako ya white. Saka kozesa kona nga kali ne embalasi. Nabi. Olo tuli ku lusambu, nga kali ne embalasi ndoza. Twalidoza ku bitano nkaga. Oba. Ako kali nange mugabo kateo kali ne embalasi nga ka black and white emala kudduka ne gwayo. Kali nga ka white. Banange nke yulidi yaliwo. Ne gundi ono mulala mwerabidde gwe bakosanga nnyo embaga. Oh my God. Ni gundi vichi waliwo ka software kabayitanga ka vichi. No someone help me and type there mujukire. Oh God. Atali Vegas. Ani oyo mupya gundi gwe mwerabidde bannanga ogera ku biseera bya I'm sorry mwerabidde na biseera bya nyimba kyezaaliwo bano bagundi baba Afrigo band baseba nyimba zase batazo zonna naziwuliriza nendako nyimba za kafezo nendako mkunsereko ebiseera byotandika okutema oluyimba olwasoma tolumanyi jitambulira amazima oboolya n'emmere bubeere bukusenyuse kyekikuluma nakote kamulimba nti bwe bajjula emmere nze maama nantuma emuggo olusinanguba sente zo zena nakuwa kitezambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama koko baziwa naiti mwabasiiba nze nene tekyantuuka teseebikka maama wo kikyanjogerako oyo ne dadi nja kugulira keeki bw'otannimbe nekakulisimabatasaana nti olabe mwana wange omukazi takutte naye buli kyanasiba engugu n'agenda ababe n'alekaawo kati ekyo emyaka egyo emyaka gyololo yes otandikira otutemera yes sebo tata enyo oli mukulu
Yes sebo. Ndako neewunya obukulu bwo kuba. Yes sebo. Obukulu bwo. Oyo musajja ono. Yeah. Oluyimba nga luwadda. Da we natandikira awo. Obukulu bwo nno bwaka wenkana Nantume Justin. Ate kirabika kituufu. Nyinza okuba nenkana Justin Nantume. Kubanga Justin Nantume namulaba nga ali ku stage. Nga muwala. Naye nga bwali ye karakita ye tekyukangako yoyoyoyo era ze center azikoleddemu ebyo. Daita Kalanzi n'akyuka. Ye yakyuka. Nedda. Yagejja nnyo. Mpozi gamba kugejjamu. Naye no anti katwali emirimu egigejjanga oteredde. Kati tuyinza okuba ogwaleira yagejjamu nga alaba kati ng'omubiri gwali gulina stress luli. Naye kati wano bambi wakola ku ssente omubiri ne gugamba naye omanyi katwete kiyinza okuba kyekyo. Leila Kalanzi takyukanga. Enzanya yeeyo era tumwagalira awo. Naye oli mukulu. Ndi musajja mukulu. Ekituufu nzikiriza. Ya. Sikyakwerijjako. Ndi mukulu. Ebimuli byo bikuwadde leero. Naye kati kutudde wali ku computer gye nakozesanga. Wakozanga Pentium. Computer eyo ndoza Pentium 3. Macintosh gundi. Windows Pentium 3. Nga tukosa CD okuteekako Windows. Kikyakola era kati. Zikyakola. Bakyakikozesa abamu. Nedda kati laptop gye nnina. Terina na walaga CD. Terina wagenda CD. Ekolera ku internet. Laptop gye nnina. Ya flash. Ekosa ku internet. Ne flash kyagikozesa. Ande kati. Kubanga Windows kati gwe nnina mugule. Ati buliriza nedda ate tontwala yeeyo. Windows gwe nnina. Kati ngamba nti ekozesa internet. Kiba kitegeeza computer gy'olina either okozesa Chromebook. Nedda nkozesa Windows omupya aliko kati up to date owaka kati. 2026 owaka kati. Owaye aliko kati. Kubanga yo yegira bugizi bweti. Tegeeza olabye window wenjawulo. Yegira bwezi. Sitawaana ngendo laba ebiseera biri. New Windows up. Ebiseera biri. Wakozesanga Pentium 3. Yeah. Mutematema. Yeah. Awo sizes za mwakosa kamera ki by that time? Enene no bweti. Ya tape. Ya tape. Then tuvaawa one thank you. Then tuvaawa one tudda ku butepo obutono. VHF. Yeah. Najikosake. Mukono. Yesebo. Liso liba muliri. Na editinga koko ne ku video. Nga video zeni mu ku editinga. Nga kosezo tapes. Teka on tape no ko tape note manoli no teka nga bili coding ku tape eri Ejido pole mukulu. Sekulimba. Banaye abatona mwene ku DJ Boaz. Yes. Olwale omuntu gwe tulina leero. Azimenye. Omanya omuntu akulaba eri akwepikira. I am not lying at all. And abantu bembadde nabo bakimanyi. Abantu bembadde nabo bakimanyi nti bino byonna byenjogera nabiri nibikozeeko. Kakati tujje mpola. Tumaze okulaba obulamu bwo otandise okutematema myaka gy'akayimba akasebatta. Era Lord Fred, we salute you. Webale nnyo batubeezaawo obulamu batambuza obulamu bwaffe ate twabayigirako okusinzira ku nnyimba ze bayimba. Anyway, awo tuveewo otuyinza osulawo awo wokka mu myaka awo otandika okutematema firimu ddi lwotandika awali amaze olabikira mu firimu? Naye sinnaba okutandika olabika nalabikirako mu abo ba Christian Drama Actors bukiripusi nga bubiri bwaliko ne ku Top TV awo. Muzannyo ki? Twakolanga nnyo firimu z'abalokole. Omukyala yali atutwala yali mulokole nnyo nga yagala kukola firimu zisomesa bulokozi bwokka. Okay. Nze nakolanga yes. Mutambuza Christianity. Yali mulokole. Wewe nange ndi mulokole naye ate nga nze oli mulokole mu ddiini? Mukama flavors. Amina. Ndi musajja mulokole. Ndi musajja mbadde mu buweereza emyaka mingi nnyo. Ngoweereza. Kati ati ono yankendeezezaamukko kuba nti ndi buweereza. Ate akyakendeereza. Naye nga ndi muvuunuzi mu kkanisa nzivuunula. Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. Ndi muvunuzi. Olima lwakyagula nnyo kwambala. Omulimu gwe sikoze teguli. Mbuzayo kuzaalisa.
na osogera nokola midwife ekitegeeza n'okuzaalisa kati bwe ngenda ku AI n'ensoma video nsobola okuzaalisa kubanga I can forge life ogenda zaalisa ngamba singa mukyala wange abeera awo nga tanatuuka mu ddwaliro nsobola omuzaalisa oba nensanga omuntu awo nga nsobola nobeera first aid kit kubanga engeri gye mpambanyemu n'obulamu mwakulira mu mbeera kyaki bwali buweereza twogereko ku bulamu bweka eko obulamu bwali butya wali osobola okwaccessinga ebintu byonna bye wali oyagala oba bwalimu okutoba nga neeka nayo wazibu obulamu bwange tebwatoba saatoba nnyo obulamu we had enough ewaka twalinanga enough twalinanga enough struggles naziyitamu ono mu kusoma wano anti oyagala okukola ebibyo naye struggling nga tekwali twalyanga twasomanga tetwastrugglinga nnyo ofuna oti okumaliriza ne bali ab'ekitongole ekya Christianity mukozeeyo olutambi lulabikiddwa era lulabi abantu balabi ku top TV baabirabanga ku TV zonna omukyalo yatwalanga waako oyo ku ma TV yafangayo era nange nalabikira mu kiripu zaali 2 awo abantu we bandabye twakole ku TV eno ku kyalo naye ate nendekera okuzannya kakati okomawo buto okomawo ddi wesetinga otyo okomewo era bwe wakomawo wadda mu kibiina kikyo kati kankubuulire wensooka ate nenfa ufeemu koyiye ku mirimu emirala nenfa kompyuta gye nasooka okukozesa mukwano gwange oyo balina kampani gye bakolera nga ya internet cafe gye bayita internet cafe internet cafe bwe yaggalawo ne batugamba nti ne babagamba makwano nti buli omu afune kompyuta eyiye nga baawukanye kati mukwano gwange oyo n'afuna kompyuta nga talina wagiteeka n'agimpa nitandika ogikozesa muri ku lipidi kasodi enene city box kati bwe ngikozesa ndowooza atuuka ekiseera nga yalazimukubye n'angamba kompyuta ngitwala yansanga ndi mu kutematema waaka w'abantu n'angamba ngitwala oli edita w'abalala editingira balala naye nga nabali ba Christian bwe mbakolera kati mba ntema bwe nti gayi najja kompyuta n'akiswa n'agitwala ne waka n'amutwalirako naye nga ali mukwano gwange enfanfe eno challenge nene kati ogenda kugamba ki bali bokolera nabagamba waka yabuze tepu bazitutte ekiyumba kitutte naye ono yali mukwano kuti yalina amuyadde omutima ogugamba nti wayi kale sooka ojjamu tepu z'abasajja noonya wookolera mutima mubi kuba nalina kyenkola nga ate ye eri bagudde mu kafe kyagaliza n'agitwala otyo kati omaliriza kati ofuddemu awo olwongudde flat kati olwo ntandise okukola bicuba bampita jangu tukwatirewo ku mbaga wano nenga nenkola ne bampayo 3 nenga ne bampayo 2 waliwo omwami bamuyita Peter yantwala okuva eno paka Kituhura nampa emitwalo 2 akokogedde ngera kyotaliyerabira kubanga ogambye yantwala omuntu omukwate nayani gwe nkubulire gwe abantu halo wanje bulungi bambe sibyoti eyo tukola amaka 2 utegedde nnyo eyo lwaki tugikola season 2 tugikole season 2 tugikole season 2 era tugitwala kula bonita abantu tugitwala wanji tugitwala wali abantu abangi mama Angel tata Angel mu Joan and George enyumba 2 maka 2 otegere sema ko omuluvu bas wali yande abamu bamanyi karakita yo ndi karakita gyolimu manje tata Angel oli sikolinga oyakweta sedduvu buli kajja kako amadwa ina manje era nina mulayini omwegamba nti buli kitonde ekikaze kinasanyusanga amaaso gange nja kweyisanga ennume ey'olulyo mu muzannyo wakizanya nde mu stage play layini mweri ku stage play mulimu layini eyo muli mu kitonde ekikyalo ekinasanyusanga amaaso gange nja kweyisanga ennume ey'olulyo eno bigambo by'abakabaka bebatagwesa kuwegomba buli kamu oyita kayite layini mweri eyo stage play no sigira abantu stage play no kubanga it is one of a kind
it is the NSA's against. It is one of a kind. It is one of a kind. Simanyiza kibannyonnyola nga bwe mutulebwe munyumirwa ku TV ne mu commenting ne mumpa million views ku video bwe kiro bwe kigenda okubeera era woba oli kasese simanyi oli mitiyana sima vaayo sembera musagano okusanga eno jukira ka session gyolimu ey'omwezi guno ogw'omusanvu yakukyalira platforms byeyesebo ezenjawulo yesebo kale saawa yakulanga through mu balala ewoga olanze kuva yonna neetaaga abalala bampeko ku masanyalaze saawa yakulanga abalanja bampe ku masanyalaze abalala era nsaba boba oli eyo interview si bangu bakutuukako abantu abo message betusindika teziddibwamu okuba amasimu tebagakwata wali abakuba akajji abo bazibu ba gatekeepers kati bazibu bakutuukako nnyo bazibu nnyo nno ya bazibu so naye kubanga bw'oba onajja ku platform yasooka neyebuuza akufunyeemu atya jukira gwogenze kukola naye naye azze kukola interview eno muli abakozi bameka babiri bw'onoonya abantu naye akwagalamu views akwagalamu abantu kejogero kategere yes kati akubuuza ozze naki kyovola baba wemuzi bafuna nnyo interviews ezo kubanga akimanyi ono omuwemuzi bw'anajja ku panel ajja kumpa views anti ensi bwe yalaga ensi bwe yalaga kyovola bande tebampita nnyo ku pano z'abantu kutuula TikTok yafa lwekyo okyagiwa omwana nze ndeka naswala juzi nagenda oliga ngamba nfudde ate eyo video tevaako eyo video nojangu yatopa kuka simu ne freezing nga audio bwe kyagenda mu background wali okubanga ebadde ya live tezikira jukira ngo tezikira nenge so banange nkowola nesekowola this time round nange kanange akamkulangire Mr. Nsereko Godfrey Tata Angel aina show ninaku z'omwezi 12 Tetala Bonita bana muje muwagire so far yetaaga abantu talina komo byabungi bw'abantu nti ayagala abantu 20 yetaaga abantu bangi nnyo nyine ddala so mujje mumuwagire munaku ezo zennyini kakyako kulaba sagala ondabeko bintu gwe weeraba okay Tata Angel gwe agenda okugula tiketi ordinary ya mitwalo 3 premium ya mitwalo 5 premium weba ya mitwalo 5 ogenda kuyita ku namba y'essimu eno 0784 8834 0784 erimanyaga Mutesi Doreen booking a ticket za kulema sente za nemo kwata booking a ticket akukabakachi anti bobuli bomalako 1 hour go verifying nga balo batwali robot ngo verifying ngo katambuza ngo kakonako angeddako booking ticket yo olunaku luli ugenda okukusanga ng'oyina ate n'ekyala kye bakoze nti bw'obanga oli within mu kibuga Tata Angel ajja ne ticket n'agikuleetera oba oli ku mulimu oba oli wa ne kasobera within nga oli mu city asobola okujja n'akuleetera ate era naawe n'oyongera okumulangirako kubanga nakulabesa olina ekintu kye wakoze ojje wa client olwo ba client nabo baagala nzijewo nenkulangira nompa ticket nongulako ticket neyongera nakulangira bwoboina byotunda awakalango free kalango bwekiri amasanyalaze agalina yaliko Tata Angel mujje tumuwagire fenna nafa bakaberenge media films tugenda kubaayo Yohana Njoje tujja kutuula ne timu yange tulabe Mama Angel Tata Angel next time in proposal tulina proposal sebo eyokubanga tukola Mama Angel Tata Angel mu Yohana Njoje tujja kuba tulaba ku nju 2 ku stage etya stage emu so tata nja kusibula amina nsanyuse nnyo webale nnyo okugattako buli muntu gwe ampa interview ne twogeramu abatekayo akalanga bagasseeko so njawo kwebaza webale kugattako yo lugendo lwange luwanvu olwo luwulidde ate olwo twalukubye mu endaya
twaluvuddeko naye luwanvu era okuddamu okudda si bya sho bya lugendo. Nze ngambe nateekako show emirundi ena nga zifa. Abasooka okuzisula baali bazannyi, abookubiri ba trainers. Naye banna naye tovanga ku mulamwa okyali ku mmeyi. Nkyaliko. Nze nina omuzannyi gwe natwala akole ku TVM nga nze channel mwe yayita okukola. Nga nze namukubira essimu ne mugamba bakwagala wano bansabye abazannyi genda okola omulimu n'akola nakati akyaliyo ne bwe bali nga tebamukubira nga ala tebamukubira yankubira nga bane nga tebankubira bewantwalako ne mbakubira ne mbagamba ne omuntu gwe nabo wanga temukola ki mumuwewa ne mugamba bagambye kati gendayo ontegeera yayimira ku bigere be n'agamba nti njagala nkolo byonna byonkola ndaga ensereko nti talina kyali tanjagaliza nga tegwa mu omuntu oyo nyini yakola bath yakola ayina gye yasoma ne bamutikkira bwe bamala omutikkira n'akola gundi pate n'agamba abantu nti mbadde nno yita nsereka gye kubanga tanjagaliza njadde nno mulagako teyakola pate bwa genuine omuntu oyo n'ampita n'ensaba essaala ey'amaanyi nga nsabira omwana oyo nga neebaza Katonda nga bw'atuuseyo nga bw'abadde nange ebbanga lyonna naye nti atuuse ku kkula eryo omwana yayogera ekigambo ekyo kuba yakiwulira yakiŋŋambirawo ku pate kwennyini yaŋŋamba omwana akuyise ku pate wamukola ki akuyitidde ekyo kimanyi ayogedde bwati ne bwati ne bwati saakinyegera nentambula nenvaawo kintu ekyo kyakuluma nakati singa akusanga naye Katonda tali yanguzi yasiraana nedda Katonda nadda ekyo sisi benjagaliza abantu kubanga Katonda tali yanguzi kiri bedda ne bwe giba myaka 2 bwakomawo kwetondera omusonyiwa namusonyiwa mugwe namukwasa Katonda no kati nadda mbuntu anti nze namusonyiwa kati alina kugenda era mugamba nakusonyiwa dda kubanga nabyo otherwise singa nali nkya nandi mulumbe ne mwawe wakola boti ne boti ne boti wayogera boti ne boti toyokyeza nno wamusonyiwa naye ate omwogerako toyinza kyerabira toyinza nedda mukwano namusonyiwa omanyi lwaki nkyogerako because I want to inspire people out there bategeere nti abantu bano mugenda basanga mu bulamu nti omuntu ogenda muyamba omulifting nkugambe n'oyo omwana gwe nkugamba anvuma mu baana walinze namutuusizaawo nakati n'erinnya lyalina nze nali mutuusizaawo mwali nakati naye omwana tasobola kuyimirira kunvuma ate kati akuvumira ki mugwi wa ddalu baba kulinako fiya either aba yatuuka abala bayatuuka nagamba kati gwe nsikyamwetaaga kasasiro mbwa nange waliwo yanvumako kati ogamba ki banvumira ddala bakuvuma gw'oli kasasiro nga basirina magezi gw'oli kasasiro tolina magezi naye ate nga yes byembakozesa tebina makulu gw'oli kasasiro bakingambako gw'oli kasasiro tebina makulu kati biki ebyo nebuuza gwe okola kyawe webiri kati oyagala wooti genda ate yakakanya kujja tugendeko kubanga byembadde nkugamba ate kati atongaye kino abakulembeze be bakitegeera bokka kituufu bw'oba toli mukulembeze kizibu kyakutegeera kye tuyitamu abantu bakulembera tusibangu bakulembera nze nagamba abantu nti bw'oba oyagala okumanya how bad you are kulemberayo abantu 5 ojja kutegeera nti bulijjo ndi mubi bwe nti ontegere kyenjogera omwana ayinza okukunnyonnyola nga bw'oli akagamba akasinga okuntama kagamba omba gundi atulyako ssente antu ako kamanyi bulungi nze omwana ayimirira n'agamba atulyako ssente toyinza nakumanya zajja ku YouTube toyinza nakumanya zaalya wano alaba kati zizo zonna ssente kati abamuwa ssente oyinza obbategeera kyokka nga twali ku live lulya twali ku TikTok live nkunyumiza abaana bano ne mbagamba bwe bakusaba ennamba ng'omuntu ayagala kusapootinga teekayo ennamba yo kubanga gwe gwasanze ku ssente azikole ki aziwe gwe waliwo olunaku abaana baali ku live 2 babawa emitwalo bagyali oba 5 oba 8 baziwa bo nga bo naye omwana omwe yali ku live n'agamba olaba mamenje bwe yanyiize nga batuwadde ssente naye nga yanyiigako n'akamu nga yanyiigako nolabye naye kati omu ku abo yagenda ye yeegoba kubanga abo bo nabawulira mu dialogue ze boogera bonna kyati njirina nakati musimu mumweri kupulengeremu olabe kyati eyo njirina yonna yonna baali abantu 5 abo nkugamba anti tuli ku live
Chati zirina omwana yakwata n'awaayo banne bonna nga banyumya emboozi bonna n'abateeka mu chat. Kati abantu abali mu eyo chat omu kwaba abavubuka bwe ngamba nti namuliisa mbuuza lwaki twalinga ku Believe TV nga nza nina kamera ngolo siba mama eyo tata aida nga tukola n'omuvubuka oyo twalinga ku Believe TV ng'akola ku Believe TV ng'aweereza nga nza mukwatira waakawe n'amuteeka ku Believe TV. Yali talina ngoye zayambala nze nazimuwanga n'enkwata ezange ne mwene mwama yambalanga zino nga talina ngoye. Mutegede bulungi ne mutata na YouTube channel kwali nze namuyamba kutandika YouTube channel eyo nga ne kamera zako sayanga amanyikiddwa naye interviewer ku YouTube channel nga nerezi jalina kati jako sayanga nze najimuwa. Ngoli musajja mulungi oyo omuvubuka oyo golabe yaneefuulira nze nkubuulira omuvubuka oyo mukukwefuulira takomanga bujoli taddanga kunneetondera abantu abakakuyisa obubi bali bameka taddanga kunneetondera bana yakutte bugenzi sijja baba naye temulekeranga okukolera abantu bulungi temulekeranga okukolera abantu bulungi Bayibuli bwetugamba temulekeranga okukola bantu bulungi sibe bakusasula Katonda yakusasula n'ebirungi byafunyeemu bye binsasula yes yaloza yakusasula naye tamanyi nti ensi eno yekusasula by'omukoledde byabeeramu bye bikusasula kubanga abo abaana yensubuko lwaki nava ku Bukedde TV ze nkokola mweraba